Yes, Diana Nabatanzi yakola ensobi n'agaana okulaga omugagga Lwasa ekitone ekiwera yaddanga mu malala kumbe nga omusajja atamatira kati omusajja atandise okukolera omukazi ebintu ebirala ate omukyala atandise okuba nti yafuna akasajja baginaffe balina okufuna ku nsonyi olba oliawo basobole okuba nti bategeera nti omusajja oba ofuna omusajja omugagga ng'alina amaanyi alina potential omusajja olina okuba nti omutegeera n'omufirako n'omulemerako olwono n'omusobola okuba nti omufuna ky'omufunako n'omutwala gy'omutwala mpola mpola olwono n'osobola okuba nti oba oliawo mwetwalira ebintu ebituufu bino byonna bitwogerera bamuyita MC Maria kiyegezaako okuba nti advisinga n'okwogerako ng'agamba nti ensobi ennyingi Diana Nabatanzi yakola kwe kwefuula owakabiri okuba yali akola ku TV azannya emizannyo n'okulowooza nti oba oliawo n'omunnamasaakafala tasobola kuba nti alaba abantu balala kati bamusuulawo amaziga akaaba gakumukumu ate nga oba oliawo yatandika okuba nti asatira bino byonna babyogerako birthday n'ensonga endala ennyo ezisinga okubeera ez'ettabo nti omusajja yagaana okuba nti omukyalo yagaana okuba nti alagawo omusajja ekitone tukwaniriza ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson Rich Boy Maxud Junior webala kuba nti otambula nange webala kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga natanaba kusubscribinga nga makikasalubera nti osubscribinga olwosobola okuba nti tutambula ffenna ogamba otya munnauganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga nkussaamu nnyo ekitiibwa ddala era nga yensonga lwaki nasala okuba nti nkuweereza COVID-19 gyali muganda wange ngenda kusaba ekintu kimugenda mu maaso n'okuba nti weekuuma sanitize emirundi gyonna agoberera SOPs ate nga essanyu ery'ekibatu nawulidde waliwo abantu abalala batandise okuba nti bafulukingagera mu bbaala so n'olwekyo baganda bange bakukwatako mitwalo 25 gyokka naye ng'ate sente zesobola okuzikwata n'ozikolamu ebintu ebirala nga ggwe agezaako asobola okwezimba byensobola okuba nti kubulira about corona COVID-19 updates eziri mu Uganda olwo nkansobola okuba nti nkutwala gye tulina okuba nti tugenda mu maaso omusajja mukulu amanyikiddwa nga MC Maria Kingono comedian byemu comedian abakyasinze okubeera ab'ettabo mu Uganda bacomedian ennaku zino begulidde bavaayo omanyi ebiseera ebisinga bacomedian balowooza nti obaliawo engeri gye bajokinga ennyo tibalina magezi balowooza nti oba bali just there and the empty things as rather by side kumbe ng'ate abantu abo nabo balinamu ku magezi amatonotono bwetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Maria yavuddeyo n'atubulirako ensonga lwaki oba oliawo Diana Nabatanzi asobola okuba nti aluusinga omusajja era nga n'ensonga lwaki Diana Nabatanzi asobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo asuulibwawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa ebiseera ebisinga tubeeraawo ne tublaminga abantu bino na bino naye nga tetulina okumanya ensonga lwaki abantu bakola ebintu bye bakola mpolampola abamu bagamba nti oba oliawo Diana yali mukyala mulungi nnyo nga tasobola kuba nti yali mukyala mulungi omutaaga oba ebirooto nga oba oliawo ayagala kukozesa Lwasa okuba nti akubayitamu makubo amage naye ng'alina boyfriend ye gwe yali ayagala okuva ku ntobo y'omutima gwe nga kyali kizibu nnyo okuba nti oba oliawo avaayo n'agenda bugenzi n'apaala bupaazi ne boyfriend yo nga tebanaba kusooka kukola kasente era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakola akasente mu musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa mpola wano nno taleeta entabe nga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa amaze okuba nti adapinga afunye omukyala gwe bayita Angel naku zino atasabute mu mawulire mpola system yasobola okuba nti egera mu maaso n'okuba nti yeekyanga era nga Angel yasobola okuba nti atekinga over Lwasa n'amukuma embaga n'amwanjula biti byonna ebyo system egera mu maaso n'okuba nti enyuma mpola wano nno ebintu ebiseera ebisinga byagenda mu maaso n'okuba nti byogererwa nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti alangira Diana Obubi n'ebisigaddewo omusajja mukulu amanyikiddwa nga MC Maria kyavudde n'agamba nti nedda ensonga lwaki oba oliawo omugagga amanyikiddwa nga Lwasa yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti adduka okwewala n'okuba nti agoba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ensonga lw'okuba nti oba oliawo omukyala ono yasobola okuba nti afeiringa okuba nti alaga okusanyusa omusajja omugagga ono mu buliri ensonga eyavaako okuba nti omusajja atandika okuba nti ayagayaga n'okutandika okuba nti afuna option endala ebiseera ebisinga abawala bwe beefunza abasajja beera n'abasajja tebatandika
kubatekinga nga kintu kya mugaso batandika okubalaba nga bafalo luno nga bafunyeyo obumpachempache ebbali bamala kulekawo nga nakampani tekasobola kuba nti kakubereramu luno notandika okumanya ensi bwetambula wetwogerera ddala obulamu obumuluma naye nga ate tewali kyakola sisitimu bwetubesazeewo okuba nti etambula era nga ebintu bigenda mu maaso n'okuba nti ebitabuka mpolampola. Mwebale kuba nti mutambula naffe okumala ebbanga lyonna mbasaba ekitima mu Uganda limu Uganda n'ebweru w'eggwanga bali kuba nti otuwuliriza ngenda kusaba nkomera olunaku lwaleero tusobola okuba nti tukomawo mpolampola. Bampita Ntambi Jimusalu Kiboya Max D Junior kuba baawukanye ajja kuba bakozi batya abo bayaayi abasima abayaayi biki nabagambanga nga muwakana nimbagamba omusajja Lwasa musajja simu yaaye musajja alina ssente ze musajja wa mirembe musajja ebintu byakola bya buvunaanyizibwa nga mugamba nti nnimba mutandise okubiraba okiwulira yakasooka okufuna omukyalo oyo yamwanjulirawo okiwulira ekyo ne kiggwa ne mugamba wa bigenda kukyakala nasima mu bbanga lya wiiki emu bajja kuba baawukanye ajja kuba bakozi batya abo bayaayi abasima abayaayi biki otakuta otakola ki ekyo ne kivaawo mbaga mulinde mulabe ne bwete ebbanga ttono nnyo ne bagenda mu church ennansana ewa pasita Bugembe buli kimu mwakiraba Lwasa n'alokoka okiwulira n'afuuka mwati musajja wa Yesu musajja wa Katonda okiwulira ekyo ne kiggwa ne mugamba wa ajja kuva ajja kukola atya yali avuddeyo era gyali asaba okiwulira kati ekyo ne kiggwa ne wayita wiiki ng'emu bbiri ne bagenda e Zanzibar mu kabaga okuwummulamu okiwulira era ne bawummula ne bagamba wa yeeraga biki ebyo bijja kuggwa kakati ebyo byawedde okiwulira ne mulaba nga tewali kyakola kati amazaalibwa mwagalabye Lwasa bannaye Lwasa ensi wagiraze nti oli musajja mmekete Lwasa bannange Lwasa amazaalibwa ge wakoze yabadde mbaga waseemu kwanjula waba kiki wabadde okola webale kulaga mukyalo oyo mukwano webale kulaga enjo mukwano webale kulaga malayika mukwano bannange kintu kyewakoze kya buvunaanyizibwa nnyo Lwasa sina kyenkubanja nze kubuulira amazima kintu kyokoze kyonna kya buvunaanyizibwa ku mukwano gw'omulaze teri kyenkubanja ate ng'ensi nkimanyi okyagiraga ndi musajja wa buvunaanyizibwa $1 nenziraba ezabano nenziraba ekeeki kugembi ate omukulembeze w'eggwanga yagenda n'agamba nti abantu 20 gwe n'omwenda tewagowozezza naye ng'ate omukolo sente ze wataddemu gusaana abantu 10,000 2,000 naye bane enjo webali kuzuula webali kufuna musajja alina future kulika munnange kulika abasajja abannyonnyola buli kaseera ng'alinga akubuulirira kulika abasajja abatalina future bannyinaze mbagamba waliwo awo yaliwo Lwasa bwe yali ayina neyefuula owakabi neyefuula ow'obulabe neyefuula simanya biki sima wa mutawaana nnyo ndowooza olabye musajja omugagga wakwatanga kyatika ate wakwatanga glass kubanga eyiika essaawa yonna kati oli eyo mwannyinaze n'abatanzi wakolamu ensobi nkubuulira amazima ngenda nekulaba waneeno mu puroguramu yolesa ekitone okiwulya nga bakikulaga abantu n'obanenya gw'olaba bwewagaano kiraga Lwasa ekitone omwana akimulaga kakati embeera yonna etambula bulungi ekitone gwewagaano kiraga Lwasa kyokka gwe ate okinenya abaana mbu tebakibalaga wali eri ku TV ndowooza olabye bane Lwasa ntegedde nti sigwa ali omuyaayi waliwo ekitaali kituufu awo waliwo enkwata etali ya mulembe webale nyebale ddala mukama wange Lwasa webale kulaga mwana mukwano mwene embeera noba ng'oli bwotyo kati oli omwana yejjusa kati ali eri akaaba ali agasimanyi oba yafuna ne yamulimba oba yagwa ku mubazi omanyi ababazi balina ebigambo abanga akubuulirira kumba ogenze kubonaabona wama enjo bwejogere oli yanaamanya Lwasa saluti